here. I'm from Southern Sudan. It was a fight. This is what they call a zigzag fight. You know, they sent me an invitation to fight as a K1 champion to promote Southern Sudan and also to get some money to support Golola Talent Foundation. When I reached there, they gave me a contract of MMA. I told the man, even if you bring this Mazina Ganchima, I will dance it. Because why? I need money. And he told me, no, this fight, we are not challenging your title. No, we just want an exhibition. And I told them, it's okay. But that was an exhibition of Majok. Also me, I want to bring Majok in Uganda for an exhibition. Because this was like home and away. I was there home, so I want to bring him to Uganda for an exhibition. Because I still want to do more exhibition fights to look for funds. The reason why I'm fighting, I would have retired long time ago. But I've asked for the help. I have quite everyone. Sometimes even I call the people whom exhibition MMA. Era nagenza okutuukayo kubanga nze bansindikira invitation nga bampitanga K1 champion ogenda okuboostinga Southern Sudan n'okukolayo ku kasente aka Golola Talent Foundation. Kati nagenza okutuukayo ne bampa contract ne bagamba ffe kati twagala olwane MMA. Ne bagamba ne mumulaleeta ki ngenda kulwana saagala kuddayo nga silwanye. Ne tulwana Majoko kwata tuzeno. Naye nga Majoko ono nze namugambye Majoko bino byolwanye temuli. Era gwe singa okwata ku Golola Moses mu lwano olutuufu oba tojja kuwona. Era olwana lwagenze bulungi nenfunayo ku kasente akasente kaduwa. Twafunyeyo akasente. Akasente ke tufunye kano kagenda kutuyamba okutambuza emirimu gya Golola Talent Academy. Twagala okutandika okusomesa ba trainers okutandika omwezi gwa November ne December ne January nga tubateeka mu accommodation tubakola mu quarantine. Era kati sente zenfunyewo zigenda kusobola okugula ebitanda, zigenda kusobola n'okugula emifaliso n'okusasulako ku rent. Kati awo ndyoke ntandike process by process. Majoko namugambye nti Majoko nkwetaagamu mu serious fight ojemu e Uganda. Era njagala muleeteyo e Uganda tukolemu ku exhibition era nange mukolemu kali ke yakoze fanako kutajja exhibition. Eyo ndo gye bayita exhibition. Exhibition olwana terubeerako awangula. Waliwo eyampereza nangamba tuwe batugamba nti bakuwangudde. Golola Moses of Uganda tebasobola kumukola. Who can really temper Golola Moses of Uganda really? So, chengezaako kugamba nti olwana lwabadde lwa exhibition. Exhibition bwetyo tebeerako musipi tewabeerawo awangula okujjako ng'okubya omuntu knockout. Era obadde buli bwe ngenda ku radio nga bagamba Golola tukumanya oli w'amaanyi naye omwana mukwate mpolampola. Omwana mukwate mpolampola. Ne mbagamba njagala kupema gy'okwo agambe nti agundegunde ne bagamba nedda. Era sente zino zenna sayinize bazimperedde mulingi ne basooka bampaako ekitundu ne baŋŋamba ekitundu omala kumala lulwana konze kale nembeerawo musajja nakola lwana olugenda okuddako ngenda Ethiopia omwezi ogujja oba naye tuzanye exhibition nkomewo wabula njagala okugamba bafaani bange nti nwana kulaba nga nfuna sente za ntandikwa ali eyo nga owulira oyagala okuwagira Golola Talent Foundation oyagala okuwagira projects za Golola tulina system gye twataddewo eri star 210 star 11 star 4#. Eyo nno bw'ogiteeka mu ssimu yo n'eryoka ekulaga nti webale kuwagira Golola Talent Foundation. Essimu egenda kusaba okugiteekamu pin code number egenda kujjako nusu 1,000. Olunusu 1,000 lugenda kutuyamba okutambuza ennwana somero abagenda okusomesa physical education mu bintu ebirala byonna. Naye Golola okyayinamu bagamba toyinamu. Okyalinamu. Kati sikyetaaga kubeeramu kuba kati noonya ssente. Mulaba corona watutuusiza embeera wetutuusiza kati nsaze era kakati kye nasazeewo Golola ne muteeka wabbali ne ŋŋamba Moses gosobola bino ebyengulubala era Golola ali omanyi yali retired. Kati Majoko yazanye ne Moses naye njagala muyite alwane ne Golola wano ewa Ssaabasajja Kabaka awangaale agundegunde. This is not a joking subject. Golola twagistudde ffe tugenda kusula fulaga mu mbeera yonna oba tebatufaako naye ffe tugenda kusigala tusula fulaga. Tulina emirimu egy'okukola era tugenda kutandika ne ssente zino tukole emirimu. Golola briefly in English. The Bible tells that we shall get whatever we want through our sweat. So I have to sweat to get the funds which are going to support. These are going to help
the young generation, the young fighters. So boxers, be ready. We are going to start making tournaments. We are going to start doing trainers course, because we have a belief that there is an opportunity to go and train physical fitness in school. Here in Uganda, we have a challenge that we don't have any institute which teaches physical education. I've been telling you that at Golola Talent Academy, we want to see how we can teach the athletes more of the sports education so that they can go and teach in schools. We want to see how we give instructors in NGOs, in camps, and everywhere, because life is about being fit. So I'm back. I have got some money, which is going to help me to develop some of the things in the academy. I'm back and I'm expected to have another fight in Ethiopia. So the reason why I'm fighting is to get some money. I'm calling all my fans to give me some support, because I have cried to the government. Government, I think, for us, I mean, Muzei does not think about us. That's why I'm going to walk barefooted until Muzei find me and give me a shoe. I want Muzei to get me a shoe so that I can stop footing. Now we have a system whereby you go in your phone and you place *210 *11 *4#. When you put in that message, it will bring you a message telling you thank you to support Golola Talent Foundation. It will ask you for the PIN code. Put in the PIN code number. It will redact 1,000. That 1,000 is going to do a lot. Actually, if you people start sending 1,000, I'm not going to fight again. But if you don't send money, I'm going to fight until I'm going to fight everything. I'm going to fight everywhere until, because this is the only way. I have to find money. I'm not a thief. I'm not a mufili. I have to use what I have to get what I can, because I believe this is going to help us, all of us. This is not a joking subject. Kanonka kuletedde osooka okasomemu awo yoke nkunyonyole olulwana. Golola nyonyola abantu olulwana. Yes, olulwana lwabadde lulwana lulungi nnyo, lwabadde lwa exhibition fight nga tunoonya ssente za Golola Talent Academy n'oku boostinga kickboxing we Southern Sudan. Nagenza okutuuka eri ne baŋŋamba nti togenda kuzanya nga K1 champion, ogenda kuzanya MMA. Public secretary mbadde njagala nsomemu kano akantu kano soko kansomeremu eddoboozi. Public secretary omanyi okusoma? Soma. Okay, South Sudan Kickboxing Federation. Eddoboozi ly'ottono.